Mayi balina engeri gye bagamba mbu oli mubi ali ayinza okuwasa ndi mufumbo n'omusajja. Seegulira mmere. Okitegeera. Lwaki mba sigejja? Ensonga eyo nkulu. Okubye ennyo Nisha. Bagenda yomba. Yuzi ndalaba Fibi nga bamuvuma n'abaddamu n'abagamba aye nno munnange ffe abayife bawasa. Ale baba balungi munaye beeyita abalungi tebabawasa. Bali ku luggya. Buno yemmwe musobola okugumiikiriza. Basobola era munaye okugumiikiriza. Naye era nga nange obugumiikiriza si bwina. Kubeera nze sirina mpisa omuntu anjagala nga bwenti. Tolina mpisa? Kikuleetera olowooza nti tolina mpisa? Jasi bwentyo bwendi kasigenda kweteekamu kintu kye sitayina. Nenze nga nze omuntu ndi muntu mulungi. Tolina mpisa? Ezo empisa ezo ennyo ebyo bayinza okunsubirizaamu mbu ndi mubi. Inakuvunnama. Olina kufukamira. Mwami omufukamirira gwe? Sifukamira. Lwaki? Nakyo ekinfukamiza. Ofukamirira bbaawo? Kijja limba nsi sifukamira. Kati omusajja akugulidde ekyuma ng'ekyo? Kubeera natolosanga abaana. Watolosanga abaana? Kati nga tubaawo singa katubedde ekyumba kyaliyo. Ekyomulimu nga si kizibu. Kati bwe natuuka bwe nava e Uganda ne ntuuka ku airport era munnayuganda ye yampiikingawo. Bagamba buli kimu walinga ng'okirinamu omukisa. Kati okutolosa abaana kyetaagisa ki? Okutolosa abaana anti oba oyina obumutolosera ng'ogenda mufunira omulimu. Kati olwedde wali mu kitundu omaze okusimbamu amakanda ng'omanyi gye bafunira abantu emirimu? Ajala yali alina layini ya ddalaala kati ng'olwedde yabafunira. Okola gwakubajjayo yenna? Ne tucommunicatinga nagamba kati wakoba waliwo omwana w'ebityo nga nze kale ebiseera ebisenga nze saabeerako waka munda. Nesha mulidde ku ssente z'abaana abatoloka. Omwana omutoloka atolokera ssente mmeka? Mumutoloseza ssente mmeka? Muliyadi bwabeeranga obukadde 2 kamu kitundu bwebityo. Bwe watolosa abaana bameka? Naye olaba nti bibeeramu driver yasinga oli ennyingi. Bibeeramu agenda omugjayo kuba naye alisiti. Kyogamba ayinza okutwala dduka togeye mazima. Sirika nze natambula n'akasawo kange ne mpulira nga nkooye. N'akasawo kalimu ki? Passport? Keesi gy'otambula naye akasawo ng'ogenza okukola. Natambula nako n'obeera ng'okooye. Akasawo? Ate obeera n'ebbagayo kati ng'eri. Nga bayinza okutikka essaawa yonna? Bayinza n'okufulumya ku ssaawa 6. Kati ng'olina okutambula ne keesi yo buli wamu? Olina okugenda nayo. Olina okugenda naye kubanza ate nze nalina balaliyaadi. Kale bwe nkyogera oyinza obutakitegeera. Sasite? Nali out of city yeriyaadi. Awo n'ogamba Luweero? Tebakubuuza nti lwaki otambula n'ensawo? Tewali ayinza gikusikako naye olina otambula nayo kali nalinga nga nina ziringira iti nazunga nako ne katuuka ne kafa. Nasonyiwa okuseka naye ne kameramaani weeyogereyo eri. Kaatuuka ekiseera karingira iti ne kafa naye nga kaali kagumu kuba nazunga nako. Nga buli wogenda oddayo neringira isi eya TikTok. Ne n'amaanyi. Sagutya? Kirooto gye sinaloota mamu wange ngamba. Naye nga simanyi oba guba muzimu era ng'omuzadde bw'afa ng'alese abaana teyeebaka aba alambula ku baana be munnange. Omufu munnaye taba munno. Taata wange n'afa nga ndi ku kyeyo. Yafudde recently mu November. Kati nafuuka mulekwa. Wayogedde ku bakadaamu okubeera nti newawuliranga nti ono afudde n'ogaba nze nzirako enkya gundi afudde. Bayizayo bwoba wakagenda kati bwanga wakagenda ku kyeyo ndoyo tokyalinga nnyo. Oli abakuweereza bibiliyo bino ebyakomawo ebyafedda nga babikuweereza. Nze nali nagoba abantu abampeereza ka vidiyo nga namanya nemanya eno gyendi
ngiye ku lwa Katonda nansi yange. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the TikTokers edition, olwaleero ndine baby girl wange ono Anisha. Tuzza okubeera nga tunyumyamuko ku bulamu engeri gye bwamuyisa nga akyali ku kyeyo ate ne bwe yakomawo wanene Uganda ebigenda maaso ku social media mwogeredde ebigambo bingi olw'okuba alina omulenzi wane Uganda omanyi temwagala bali mulaavu naye ffe tetubalinaako buzibu ffe wetuli obbaweereza banaffe aba Platinum Wellness Spa bambeereddewo nnyo aba Paula Kids and More n'aba Nachoti Hub. Nisha nsanyusa okulaba Ngo kusanga Adija. oli otya? Ndi bulungi. Ng'olinganga anyize Ate nga nyingidde ki. oli musanyufu nsanyukira mundabe Wabula ndeka. Gwate osanyuka Nisha osanyuka mu ngeri ya kimpowooza era ng'omugole bw'aba Siri mugole. ate gwe n'ekyaga ebyammwe biri bitya Adiza otandise. buza kubali ku HK Media Abali HK Media mbalamusiza muli mutya kasenti muli bulungi. buli kaseera akwatako ka video manye ngwe enviri z'ebbeeyi Nisha no wigi wagigula ssente emmeka Wigi nagigula dda eyiseeko emyaka 2. ng'okyali Myaka 2-3. kati awo miliyoni gambe Nagigula emitwalo gyali 8. ekyo kitono ky'ogamba Nange osimbukidde mu bukadde. waliyo neze miliyoni 2 wamasi kyo banaye munatusonyiwa tukoledde ku kkubo edduuka lya Nisha we liri naye katusuubire mujja kuba mutuwulira mpola Nagigula eno. wagigula bulaaya Nagigula Saudi. Nisha oli otya Ndi fine. ffe beera mu gundi beera mu kiraasi saagala bintu byakunnakuwalira wano Siri munakuwavu ndi bulungi. nakyali weemoola Ndabika nga yeemoola. weemoola Seemoola. Nisha yekwana erinnya Nze nalutaaya Anet. nawutaaya Anet ate erya Nisha lyajjanisa Kuva dda lyenkozesa ku social media kati ne likwata. yegwe wali etuuma teryali liryo Nze nalyetuuma. naye banaye nga weetuumanga nnya kati lino erya Anet ddyo n'olisuula eri ku ndagamuntu Eyo kunanga muntu passport mpozi ne mukyalo mu nnyimbe. kati wagenda ddi Saudi Nagenda 2021. ng'olinganga aludde Nagenda ebintu 2021. byokoze ng'okoze by'abasajja Just kubeera mugezigezi gye nnyinza okugamba. kati wagenda otya Nayitira mu kampani. Nengenda nenkola contract neggwako. Kati bwe nali nkomawo naye nateesa ne bosi wange. Nali wakuddayo naye omukadde n'afa. omukadde alibwa Omukadde maama w'omusajja. emboozi ali mu kuginsamarizingira agiyita kungulunyumiza emboozi Nisha Omukadde w'omusajja yafa. ku contract ye yasooka Yafa ng'olwedde contract eweddeko nga nkomyewo e Uganda. contract bwe yaggwako wakomawo mu vacation Banteeramu visa. Kati mukunteeramu visa nga ngenda kuddayo ndowooza nga bulayo nga wiiki 2 mukadde n'afa. yali mulwadde Yali mulwadde olwedde namusanga mulwadde. kati Bwe yafa ne babisazaamu. Bwe babisazaamu sinsi nti nali nina visa neneguleya tiketi nenzirayo. tewatoloka batugamba watoloka Saatoloka naye olwedde nali nga nkolagana ninayo mukwano gwange kati yafuuka sita wange Ajala era Ajala nkutumiddeko mukwano nkwagala nnyo. kati ekitegeeza wali oli ku visa nga bagikuteeramu naye nga tolina mulimu Nga siina mulimu naye nali siyinza kubonaabona kuba connection nali nina nnyingi.
gundi kampani teyakuteekako amaanyi ekutwale mu nnyumba endala ate oyo kampani kuwedde contact yali weddeko kati mu kampani omwo nyininyini era mwenna mulimu gundi omumaneja yali mukwano gwange nnyo yeyanguliza ne air ticket neŋŋenda n'obeera ebweru ng'oleereta nga tolina mulimu anga nkola kale lwaki ndeetowedde twalina ekiyumba nakati gyekiri lwakuba kati nze sikyabiteekako nnyo birowoozo. Abalungi abali ku HK Media tulina omwana ono atandise omunyiivu sinnamutegeera naye nja mmutegeera. Nisha wewava wano n'ogenda eri ng'olina visa mu passport yo ate nga mukama we yafa n'olinnya n'ogenda eri ogambye mwalina ekiyumba. Twalina ekiyumba ne ajala. Otegeeza ki kiyumba? Akati abali eri bo babitegeera. Naffe twagala okubimanya. Ate kati olaba abaana gye bali eri balinga ŋŋambe oba abaatuuka e Uganda kozi bapangisa ebiyumba n'ofuna abaana n'oba hostinga bano betolosa kubeera natolosanga abaana. Watolosanga abaana? Kati nga tuba hostinga katwedde ekiyumba kyaliyo ekyomulimu nga si kizibu. Kati bwe natuuka bwe nava e Uganda ne ntuuka ku airport era munnayuganda ye yampiikingawo. Gamba buli kimu walinga ng'okiyinamu omukisa. Kati okutolosa abaana kyetaagisa ki? Okutolosa abaana anti oba oyina omutolosera ng'ogenda mufunira omulimu. Kati olwedde wali mu kitundu omaze okusimbamu amakanda ng'omanyi gye bafunira abantu emirimu? Ajala yali alina layini ya ddalaala kati ng'olwedde yabafunira okola gwakubajjayo ne tucommunicatinga nagamba kati wakoba waliwo omwana w'ebityo nga nze kale ebiseera ebisenga nze saabeerako waka munda kubeera nze ntuse kuvayo abaana abasinze bandabidde ku deportation. Batugamba nti nabatolose eyo mbeera mukola bwamalaaya eyo ensonga ogyogerako balimba yabayitaani omuwala alina erinnya lye yabayita ani yabayita omuwala naye mutolosi ye yatunyumiza. Ayinza okuba munenga ye yakirabako naye nze saakiraba. Bayita bannajjaaka ekyo kyaluganda kiri kyalwarabu. Kasi ng'abaana mubatolosa mutya? Ng'abaana mubatolosa mutya? Kati omwana ajja n'aŋŋamba njagala kutoloka okitegeera bwaŋŋamba nti njagala kutoloka kati nenfuna ng'ali sirias manyi bakadaama basumbuwa kati nenfuna mama kadaama omumanyi mulimu bakadaama abasumbuwa kadaama gwokola naye pulogulaamu ku makya kawungeze nga yekyusizza kutya naye daadi gy'aba akolagana n'abantu bangi kati naabulwa okitegeera kuba nze nina kadaama gwe nali ngenda otolosa n'agaana n'agenda ow'omulala kyokka omulala yamugyayo n'amusuula ku kkubo nga bamugyeko ssente bwe bamala omuggyako ssente ne bamukanyuka ate n'akomawo gyenti era namusekerera busekerezi. Tewamuyamba? Ne mugamba afunayo akasente bwe kati ate kati yali wala nga saamugirayo bwereero kitegeera. Nesha mulidde ku ssente z'abaana abatoloka. Omwana omutoloka atolokera ssente mmeka? Mumutoleseza ssente mmeka? Mu liyaadi bwabeeranga obukadde 2 kamu kitundu bwe bityo. Watolosa abaana bameka? Naye olaba nti bibeeramu driver yasinga oli ennyingi. Bibeeramu agenda omugjayo kuba naye alisiti. Kyogamba ayinza okutwala 1.3 n'akulekerako 3. Asobola n'ozitwala zonna kuba gwe oba ogenda kufuna ku mwana. Ekyo nga ate si kirungi. Oba gyafuna ku mwana baddayo bafuna ssente. Bafuna ssente. Kati ng'omwana watolosa abaana nga bamekanisha njagala kubalabala. Bayisenza babala muloge mazima sibabala. Kati ng'obafunira obatolosa obafunira? Mulimu gw'otolosa n'akubba n'adduka. Mulimu gw'otolosa ng'alina ebigendererwa bye. Muko kitegeera kati ababeera naawe batini kubeera mulimu gw'otolosa ng'agenda akukyusa agende mu kiyumba ekirala nga temukwataganye kuba si buli muntu nti mulina okukwatagana. Kitegeera mukwano kati bwe bityo sinza kubabala. Bizibu ki bye mufuna n'abatolosi? Genda ku mulimu
n'okola omwezi ne guggwako ne bakanyuga ebweru ne bagaana okusasula ne bakanyuga. Abawarabu babeera bakimanyi nti no temulina ndangamuntu naye ne babakozesa nabo baba beewala bisale basasulayo abo ebibiri oba kati byafuuka 250 ebyamuula ebyamuula kati simanyi bakati aka 250 bakati emirimu gyabula naye bwezo challenges nti okola mwezi neguggwako omukazi nakanyuga ebweru ale bolemerawo nakuyitira polisi gwe manyini nodduka andi nodduka ngaotya polisi okukwata naye nga akasente kokalese banainisha ng'oyugumya gundi intaneti okuva lwe wakomyewo banvumye Kyaga yeyabireeta munnaye naye banvumye naye era munange banvumye nange nzikiriza era bye banvuma bituufu ate kati ngambe bye banvuma bituufu ndi mubi era kituufu ndi mubi tosobola kwegamba nti oli mubi ffenna tuli balungi mu maaso ga Katonda va ku bantu kati gwe ne Kyaga kyeki Kyaga mukwano gwange mukwano gwange ako kasimayiro ke mwali mwewanga sika aba friends Kyaga mukwano gwange si kibi nisho okubeerayoko ne Swiri si kibi naye ate nalaba Kyaga akuvuma ate dakiika 2 nga mubakanyi ng'akola ki awo mwali mutabuseemu nga nvumye ddi waneeno ko bino bividiyo saabiraba kubanze bannange nakomako eyo vidiyo siddanga nakupeegiye nedda ku vidiyo zezedda abantu yakugira yakudiwetinganga era abedda bagambanga era abano balabanga bakometinga ebintu bizibu Kyaga yasooka kufumanisha naye ngaebyo jasi byali content kuba Kyaga ye nga ye omuntu naturally muntu mulungi bambi tasobola kuddaawo naavuma muntu ng'amukakkanya tasobola kuvuma akuba kividiyo kyo bambi naye bye banvuma bituufu ate kati ŋŋambe ki ate bwanaye bakuvuma biki bakuvuma biki bye banvuma dija wabirabe sijja biddamu nawe nze siina bye nalabye naye nze nawulidde nga bagamba nti bakuvuma wabirabye kati olina bugambo ki eri abo abakola ate munaye naabakolera ki era abaddembe okunvuma sibayinaako buzibu bakuvume paka kuwuliramu ate kati nina ekyo bakola sina kyabbakolera baddembe okunvuma naye munnankoli mukyala wa mirembe newengezaako musika mwemboozi jasinze naye nze nkwemunya engeri gy'ofuna courage n'oyimirira mu maaso ga kamera n'osooka otuyisaamu mu kamera kale bitabukaako naye nze nga nze naturally siri muntu mubi adijja siri muntu siri muntu bizisaana byakuyoma mutuddaawo mubyayi tetuyombe sibisobola kati nga na bino byosanga omuntu nadda mu lujjudde n'akwata vidiyo ndeka nze sibisobola olina ensonyi okutuuka kweki sibisobola mala kweggayira nga siina ndaba naye kati Nisha kankubuuze Kyaga teyalya ku byokulya tewajjula mmere sajjula munnanga tewajjula mmere obulabye wajjulira Kyaga emmereyo kubanga nina engeri gye sibategeera tuyinza obba tuli wano nga tugenda mu mikolo manyi kati enaku zino abeefuna bakolerawo emikolo era emikolo gyegiri zogenda okukwata ezo vidiyo ikakasa abantu mugirinda awo ogw'omunaana awo inshaallah gyegiri tugambye mbuno mwazimbye ennyumba essebuku bwe ne Kyaga mwagala okugamba Kyaga yalya ssente zange nti bwe bagamba yalya ssente zo zewakola bwe bagamba mbwe ekyo kyagalako ssente kibiki okitegeera bwe ngenda mu komenti balowooza nti gwe tolina kuba na musajja mazima ddala Nisha bambuuze nze akutuuseeko olina emyaka emeka sijja gyogera bayinza okugamba olimba ndeka mutayagala kwogera oba ndi bw'ataano oli bwe tutayagala kwogera ku myaka nange ntwala omukisa guno bagamba nti nina emyaka 25
nemmala njogera maama ndeka 19 ana alina 19 gunze era ozirabika oli kito okyamunyiza abantu oli kito just oli mugimu sijja jogera ndeka 22 eyo navaayo dda nzireka ate yabere nameka yo navaayo naye sijja kujogera kati mugenda mu mukolo gwe ne Kyagaye nnyo n'amaanyi mugenda kwewasa mazima kyokka nsaaga kati ebyalija byoyagala abagamba okunaaba ate nze munaye engeri gye nkozesa shawa ate ng'olwedde waliwo hiita nze okunaaba kunyangwira nnyo naye kati abantu okunaaba bekukaluubiriza be baakadomola baafu sooka ofumba amazzi naye kati nze osiba akaveerowo gundi amazzi galeme yiika mubiri kati munaye awo katonda yaŋŋondezaawo wenzijanga nteekako switches nantulako wali nga nsooka ndaba ku vidiyo zembakutte okumala eddakiika nga 10 situkaawo okunaaba mala okunaaba kusaala nga nayiti eruma nga nnyingira mu kiriri anageze kambabuulire mugende mukole mulekerawo tula wansi nesha wanje mukwano si byebyo si byenjagala byokka naye nze njagala nnyo abantu abali mu love ge mazima amatuufu era I wish you all the best kwagaliza buwangu amiina kati okukyala kwatti adija walire tukyusa mboozi ntuddayo ku byekiyumba esawundi ate era ne Kyaga nja mulaba ojja mulaba ajja kulumba mu full swing ojja mulaba naye banaye mwafuuka muti ab'emikwano gwe ne Kyaga nisha bambi kuva dda nga fena tukyali banye tiktok kuva dda nga muyina ekyama nga muli ku ssomero naye dda mukwano twesangako ku tiktok myaka ngemi najoyininga tiktok 2022 najoyininga 2021 wenagenda ku kyeyo naye ako kuba akawunti bajjanga bazitwala kuba kati eyo bayakuna abagitwala kati kambabulira abantu engeri gye batwalamu akawunti zammwe ababadde batamanyi ojja n'ofuna email nga waliwo omuntu akugamba mbu tiktok eyagala kuwa baaji ne bakugamba jjuza form n'onyiga mulimu naye batwalira bino ebya data oli naje nagamba njagala kuwa data ow'obwereere bannaye teriyo bintu bya bwereere mbujjuza foomu nga naawe ojjuzaamu foomu singa nkulaga message gye naddamu oyo mukazi yagamba njjuza foomu genda tya let me tell you tiktok weba ekusindikidde message ku email ebiseera ebisinga tobeera nagundi oyo abadde ansindikidde mugambye ntya saagala nnyo bintu binsumbuwaze so munaye byebyo munisha bababbako akawunti zammwe mu ngeri gye mutamanya tewaliyo bintu bya bwereere vidiyo balinga bazijjayo mu ebiri ebiseera nga nkyaliwo violence walinga okola violence mu bantu wali stressed mu kiyumba kiyumba okimanyi oba bakikonyumiza kati ng'ova eri obusungu ng'obujja ku bosi ng'ojja obututeekako oba n'omuvuma alayina kyakoki kati kyekino kyogaba ba big voice kye baliko bava eri n'obusungu ne bajja ne bakuvuma be bamanyi bavume baddeemezi sibalinaako busungu mbuulire osobola okuva eri nga bakunyiziza n'ojja n'otuyisaamu gwe naye gwatijja omanyi ekitegeeza okumala awantu emyaka 2 nga tolabanko ku munnayuganda yenna mu kifo kimu awo
lwaki towunge nze mbadde mmanyi oba nga tolabanga ku musajja naye just omunnauganda tuba like bwe mukwasaganya olulimi kiralamuko oba obalabanga ku social media naye ekyomusajja oba olina okubavuma oba olina okubavuma ebyomusajja oguma ate oba onaakolaki oguma ebyokulya temubirira ku botimu nze nno mbadde ku kyesibedde nnyo mwezi olwabuza okwerimba nabirimuko mu kusooka mu myezi awo ngaesatu oli nemwerimba simanya biki naye nga muyinza obwangala yadde emyezi ebiri oba omwezi byali bitya nsooka onyumiza eravyo ku botimu ebyaki byemwerimbalimba nga byali byakisiru anti oli aye naabamu baba bala kukubba gayinga akugamba jjamu akabika omulalu nedda ebyo nedda tetwabituukako ebyo tetwabituukako baana kati mwabeerangawo musya obeerawo aye nomunange adijja kyogamba gwe tewabeerayo kozi gwe wali wabweru kyekirungi tekyoyinza okumanya saabeerawo nga tewali musajja ondaba n'okundaba naawe njagala nnyo n'okwogera ku nsonga zinene ez'okuki ez'abaagala nakubanga nze mukwano wali obeerawo ate kati oba ogenda kumugjawo era owulugumyayo akasimu ate byonna byebimu kale ate ebyo biba bikunyiiza bunyiiza oba onyiga bunyiizi kati olw'ensonga obeere mulaavu omusajja taliiwo olina enkwasaganya gyokikwasaganya olina gyokikwa wala ayinza adijja kankugamba ekintu kimu nga nkugamba amazima sibeerangako na musajja munjogera naye ku imo video call simanyi ebyo sibibeerangamu era n'ebyo mwegyo emyezi ezatooka twayogerera ku gundi ku whatsapp mandi tayita ku tiktok ng'omwana yamutimbye neŋŋambe wamwe waawo ekijjuuti nga kitadde ng'abaana nga nti babeera bakwana abawala bangi naye nga wobimanyi kati gwe tebakulimbalimbako sirina na musajja yali andiridde yadde ebibiri sijja kulimba batugamba mbuchaga yalya ssente z'olimba yadde 10 bambi tebamuwaayisa osobola okukomawo n'otateekamu musajja oyo kumane nga yali akubye essuuti ekikumba ekyebbeeyi ng'ofaanana nga gwe wakiguze ekyo ekigumba nga kyaddala okiraba nti kya kontenti we kyadda naye nze nabalaba ennyumba yammwe nagiraba entebe n'enziraba buli kimu nenkiraba tosobola kuŋŋamba nti no omusajja oyo tewamujjulira mmereyo kati gwe tewalaba nga oba walaba ka vidiyo kayeke napostinga ak'enju yange neyakyagala nga byanjawulo eno yacaga yammwe wazimba n'okuzimba mami wazimbawa adijja nkugambyeko nti nazimba omaze tugambye enjuye munnaye kati ennaku zino bakadamasi kyabanyuma bakomawo ne ssente ate wuno yali mutolosi nga yatolosa ye boosi kati asobola okuba nga yazimba fibi yali yakakomawo wano nazimba ennyumba mingi ani yamanyi munne yafuna kisima kye nafunayo bye nafunayo sijja kwevuma nsi oba obulamu bwakyuka si bwe nnali naye kati wagira otya wavaayo otya e Saudi batugamba bakutikka bangi batugamba bakutikka natikka naye nze neeyagalira nagenda ku deportation ne bankomyawo namalayo ennaku bazaali 9 wegulira tiketi tebibeerayo era tebabalimbanga kati kambuuze kulira tiketi bosi wo naakuwa exit kati kambuuze bwe bakutikka okuva e Saudi n'okomawo kubanga e Saudi gye tugenda okukola hijja kati bwe bakubaninga oba tukyaddayo ne hijja oba tosobola gikola emyaka 3 mitono nnyo babateekako bani ya myaka 3 mbambaninga emyaka 3 badde manyi nti ebeera lifetime abalungi abali ku HK Media tuline mwana muwala Nisha ebigambo alina bitini ansobedde naye Nisha ng'ogezeemuko emirembe mingi munnaayo omusajja ampa emirembe bannange buli muntu yeetaaga omusajja amuwe bagenda kunyiiga bajja nnyiiga
Mayi balina engeri gye bagamba mbu gw'oli mubi ali ayinza okukuwasa ndi mufumbo n'omusajja seegulira mmere okitegeera lwaki mbasigejja ensonga eyo nkulu okubya ennyo Nisha bagenda yomba yuzi ndalaba Fibi nga bamuvuma n'abaddamu n'abagamba aye nno munnange ffe abayife bawasa ale bba abalungi munaye beeyita abalungi tebabawasa bali ku lujja buno yemmwe musobola okugumiikiriza basobola era munaye okugumiikiriza naye era nga nange obugumiikiriza sibwina kubeera nze sirina mpisa omuntu anjagalanga bwenti kuleetera olowooza nti olina mpisa jasi bwentyo bwendi kasigenda kweteekamu kintu kye sitayina ninze nga nze omuntu ndi muntu mulungi tolina mpisa ezo empisa ezo ennyo ebyo bayinza okunsubirizaamu mbu ndi mubi inakuvunama olina kufukamira mwami omufukamirirako sifukamira lwaki nakyo ekinfukamiza ofukamirira bbaawo kijja limba nsi sifukamira kati omusajja akugulidde ekyuma ng'ekyo owaye ababi byemmwe bebawasa lwaki ogamba nti olina mpisa olina empisa sirina ziri ennyo sirina ziri nnyo ez'abakazi abaganda ababa omukyalo sajja akugulidde ekyuma ng'ekyo nga tomwebaza tomufukamirirako sweetheart era munaye ng'akigulire naye nze gwe batalina kigulira kyekinfukamiza oliza lwali kigulira ofukamire naye nga sikisuubira naye ng'okufumba obutambula butya tibuyina buzibu naye mama obufumbo mwabuyingira mangu nga tewalina mukolo omanyi ekyo oba gwaliyo nga tetwagupost tuyita ku mukolo tuyinza okuba tetwagupositinga mwatulyako emmere njagala ngere nsinkane ku Chagga atubuulira ebintu bino intaneti ekwata akati baddemu batuvume anko okukuvuma kikwisamu ng'omuntu wennoonyenga ng'omuntu alina omusaayi naye ng'ebyo bibeerawo siyinza kuba nenyambu banvuma nange nabavumanga eggweraawo era balina okunvuma kati obulamu bwali butya ng'oli mu nnyumba eyo kubanga tewanyumiriza waskipinze mpulira emboozi y'emboye njagala nnyo olugamba ate olumbwezi mu kiyumba nakola mu kusooka omukadde yanvuga sipiidi atya nemusabira olumba olumuta naye nga tafa njogera mazzi wasabira boosi wo olumbe lumute teyali boosi wange gye nti nakasangawo akakadde ako kaliko kakulanga naye ate munaye twamala kati nga amaze okulwawo twamala etukwatagana ate nanjagala nnyo naye nga buli lunaku anyiiza era nga tuyomba naye nga bwakunyiiza akuwaayo akasente kati awo katonda agenda okwanukula essalayo gye wasaba ate ng'omukadde omusonyiye yannuma nakaaba nokaaba bwe bambikira kuba nali Uganda ne baŋŋamba afudde nnaku nennuma kuba yali yanjagala nnyo infact ye yali ayagala nzire nayo naye singa siye tebali nali sijja kuddayo kusooka gwe wali osabira naye yantulugunyanga ayinza okuyita emirundi nga 15 dijukirawo olunaku lwe yampita ngamba sinnabugumya bwenti katebe ngaddamu akuyita nayinza okuba anyumyanga firimu naye nga bituufe omanyi omuntu nakuyita nagamba kola kino ngoba wakatuuka noddamu nogenda naye namukuba oluba namukuba oluba nate oba olekana kuba aba ayogera luwalabu noyogera oluzungu tagenda kubitegeera namukuba oluba neyekanga nnyo nandeka kazi kampitanga awo nkugambye omukadde ayita era atalabirirangako ku mukadde mukwano tomanyi nnaku tamanyi nnaku kuwulira bawulire nga bagamba mbuneyo waliyo ababanaaza emmanju mbune babatuteekera n'alwala nali mbulwayo emyezi nga 6 contract eggweko n'alwala kane bankyusa nze neŋŋenda waggulu ne bamuleetera omukozi kuba nze nali sirimeti kulabirira mukadde
amuletera omukozi amusiba pampa amunaaza amuwa eddagala kati naye kati oli n'agaana emmere gye yali bali gye baalinga bafumbako omukozi gwe baaleeta nga yalina omufumbira kati n'agigaana nga nze mufumbira ne muweereza wansi bambi kalwala nnyo kuba yali yalwala kansa nga guno omukulu guno gwalinga mulwadde nga munene bwe guti ng'alinga ayina ekyo naye mu kusooka namusanga bwe nagenderayo namusanga mulamu kale nga mulamu nga mulwadde naye nga si nnyo naye nga omanyi obukadde bukaabakaaba nnyo naye kati bwe nagendera okuvayo ng'omugulu guno gwasemba nnyo bwe guti kansa yali aluddemu nga yeekwese kati era kuba omusajja yakiraba nti agenda kufa n'amutwala mu ddwaliro ne bamuleeteranga oxygen ewaka olwamala n'afa bambi kama amuwumula amulamuza ekisa so kati anyway kati ebadde by the way okomawo wano sigenda kuriisa emboozi yakulemye okunyumiza omboyi okudda wano nakomawo naye uganda yeeyo kyabambi uganda eyo kya enyuma nnyo ng'oyina akasente naye nga toyinamu uganda eyokya yakyandise dde okwokya Arthur Kayima ye yagikaaba wano yokya oba wakatuula kayakatiiti ate oba omanyidde expenditure yeeri ebweru emitwalo ebiri egyeri 20 terina kyekola mukwana ezeeno zikola zikola ate era zidduka oba olina okujja nga weetegesa naye nga mu byonna teri sente emala komawo n'otandika nekyoyina kati bwewakomawo okutandika lino edduuka nentandika byankalubiriza nensooka nenfuna landlord eyasooka netutakwatagana nemugamba yoba kati mbiveewa lyampa edduuka linaba kuggwa kati nemuwa sente emyezi 3 nga yayagala ena alikole ki alimalirize ate nansaba endala nemugamba sijja sobola kati ndowooza naafuna omulala yamuwa emyezi emingi ajjukira nali nkozesezza zino gundi nga bapimye mu dduuka liri kwegambe yonna loosi kitegeera kale aye ne nazinziriza mukama yali mulungi yanziriza sente zange bambi kati mu kuzinziriza nenteekako babuloka ne banfunira wano bino byakola wabisoma nabisoma ate onagenda mbwagadama wali wasoma bino jukira nasooka nenkomawoko mukwano gwange nanjigiriza naye ndabanga nina opportunity eddayo naye nenzirayo kati bwe nakomawo era nenziramu nenjiga paka kati okola bizigo nisha body cream body scrub body lightening cream buli kimu nisha body soap mashallah ekyo kirungi okumawo wano Uganda ng'olinako awantu w'ogenda okutuula obeereko nekyokola si kyangu ate bizinesi gyokusasayidi bizinesi tekoleka kati nkitegeera omuntu bw'ava eri n'agamba saagala muntu azanyira ku bizinesi yange muntu baba batuufu kuba bizinesi tekoleka byoyitamu bingi okuyimirizaawo bizinesi neeyimirira bajjukira oba okolagana n'abantu ab'enjawulo akulumye ng'omugambye nkolera kino n'atakikola bwe bityo naye nga buli kimu kimala nekigwa paka wano we natuuze njagenda nteekamu mpolampola nga bijjula naye ate era olwedde otaddemu edduuka lyo ddene bulungi okusinziira bambi wabale kuyiiya ngezaako bwe tebakoze botiiki nze ndaba banno we bakomawo baagala tundango ifo nga sinagenda ku kyeyo nali nkola mu botiiki sijja gamba mbu yange baalinga bankozesaako mu botiiki zaali za mirundi 2 naye engoye z'abakazi ezo tezitambula abakazi temugula omukazi yajja n'alamuza n'asibako era nalyanga sente z'abo abantu abasibako n'awunzika ng'ayita eri mu butiiki ng'atya n'otutuuka olw'ensonga aba
ya balance abuze. Kati mpoziko bana abazimarketingira ku social media oba oli awo bakola naye mbwoteeke wano olugoye Anna y'Abannayuganda abakyala mbu tebagulirako ddala. Nze kyemmanyi ebintu ebisinga otambula bintu by'abaami, ebintu by'abasajja bino ebyokwambala kuba omusajja ye bw'aba azza okugula agula naye bw'abanga omukazi ayinza olulamuza ate abakazi bagula nnyo ku basajja naye bw'obanga yegwe mukazi atunda buba buzibu naye bw'abanga musajja yatunda mwagala nnyo abaami abo. Abakazi babagulako nnyo. Kale, I wish you all the best. Sigenda kukulisa nnyo Nisha. Oganye okumbulira emboozi ekyeyo gimalayo. Kankweregereza. Wali ekira kyobadde oyagala omumanyi nga ebiriwa. Obulamu bw'omutolosi bulungi ate buzibu weba byakwanguyidde kati nali nkooye nga nkooye ddukadduka toge mazima. Sirikanze natambula n'akasawo kange nempulira nga nkooye. Nakasawo kalimu ki? Passport. Keesi gy'otambula naye akasawo ng'ogenza okukola netambula nako n'obeera ng'okooye. Akasawo? Ate obeera n'ebbagayo kati nga bayinza okutikka essaawa yonna. Bayinza n'okufulumya ku ssaawa 6. Kati ng'olina okutambula ne keesi yo buli wamu? Olina okugenda nayo. Olina okugenda naye kubanza ate nze nalina balaliyadi. Kale bwe nkyogera oyinza obutakitegeera. Sasite? Nali out of city yeliyadi. Awo n'ogamba Luweero. Tebakubuuza nti lwaki otambula n'ensawo? Tewali ayinza gikusikako naye olina otambula nayo kali nalinga nga nina ziringira iti nazunga nako nekatuuka nekafa. Nasonyiwa okuseka naye ne kameramani weeyongereyo eri. Katuuka ekiseera kabingira iti nekafa naye nga kaali kagumu kuba nazunga nako. Nga buli wogenda oddayo neringira isi ya TikTok. Nyo n'amaanyi. Onyumiriza emboozi naye bambi buli muntu ku kyeyo gy'ali Mukama amusaasire kubanga ekiyumba kyatuuka ekiseera ne kiggwawo nze ne ngenda eyebbala liyali nga gy'obeera naye wali ekiyumba kyammwe ng'abaawo sitinga naye nga mbeerayo kati ne tutuuka ekiseera ne tuddamu ne tukola ekiyumba. watambula n'akakesi ne kakutama is the best part of it. Nabeeranga ne Shein ekitegeera kati nga buli wengenda inogera n'embaga zange siziteresa mukwano booteresa bazibba bazibba oli azibba bamabiyumba abo si bangu n'akatono n'azibba kati ng'okwewala ebyo ngenda n'ebyange byonna lumu banayo nzijukiza baniyansi onaaba n'akasawo anti mwe muli oluusi bweba bakusasudde osobola oyita driver ku location nazisindika nazitwala nazisindika kati goba ozunga na bintu byo ate kulowooleza ki obeera mu takisi oyita takisi naye eyo process gy'obifulumyamu kugulubaguluba ku madaala mpaka si buli kanaku newoomala omwezi kali walira namalayo olumusiti omwaka mulamba ng'oyinza okukola awantu emyezi nga giigyo oba 2 oba 3 woowangadde nogende wala n'otuukayo ne vigaana oba ne bakutakusima ne bakugoba n'ebintu byo. obulamu bwekyeyo si bwangu buli muntu munsi mwali mwalabire enjuba baana genda olaba nga mbonyeebonye enkoye ne nga nkanzira Uganda olaba ebintu byekyeyo kati kankubuulire omwezi guno oyinza okukola kandi nali nga ntolosa n'abaana oluusi n'ofuna obukadde obwo 3 omwezi ogujja n'otakolerako ddala n'ozirya n'otumya n'eziri e Uganda kati bye biki ebyo n'otumya n'eziri e Uganda
kati kwegamba ebintu by'ekitolosi bwe kibanga kyakugendedde bubi kizibu naye nga otuuka ekiseera biba byakugendedde bulungi kuba kati nze ninayo abaana abamu namutota ninayo omwana ali ejjidda yakakola mu biyumba ebyo omwana oli musoga naye ayina empisa bambi buli wagenda baba bamwagala ekyobusoga ng'okitaddeko ate nosaako n'empisa musoga naye omwana oli ayina empisa sinatolosayo omuganda ayina mpisa ng'oli sinamutolosaayo omwana ayina empisa bambi era nakati omulimu ogwali nze nagumufunira gyali namuyita Tina. Ekitegeeza bannayuganda eyo balina emputtu mpitirivu balina emputtu okukamala etya abannayuganda abatolosi emputtu nga layika oli wa mukamaawo ate mu batolosi olina okweguya olina okweguya bwosibwa ebyekitolosi byakweguya okitegeera katigero kitegedde wamu oyiriba n'akakusawo n'okajja waggulu kale n'obeera ng'obikulu beesawo obuteeka mu motoka ate yingiza ng'osenguka buli kaseera bwebwa obuzibu naye nga si nnyo nafunamu sijja kwejjusa nnyo zo okusooka byambeerera bibi emala neesitolinga nenfunamu. Amazing. So kati awo mukupakuka ng'ofulumya ebintu obize n'obizeeri poliisi bw'ekusanga tekubuuza wajodda era ekukaba ebetegera nti nga lwaki ekukaba ekukaba nekutwala era olina okwegenda omutolosi olina okwegendeza n'emmotoka gy'olinnya kozi basobola okukwata nga tonnatuuka kuddayo oba ne bakwata ne bakutesa obugugu naye kirungi kya byonna tibwobeera ku deportation ebintu ebyo byonna babikuweereza in fact osobola n'okutumya sheyini ng'oli ku deportation kutumya sheyini ng'oli ku deportation ne bagireeta nedda jasingeza bugeeza manyi abaana balina engeri gye batyayo nnyo naye nga tewali buzibu batugamba nti no bakadaama mugaba ssente zammwe ne muzigabiramu abantu ebirabo ku live ne mutuuka eno e Kampala nga ku akawunti teziriiko ne mumala ne mugamba balidde ssente zange sigabirangako muntu omuwala gwe nawa yali omu gwe nali mpadde ku ssente zange ate yannumiza naye ze sisobola kugabira mu kamera natural ennyamba ne siyambira mu kamera oyo wamuyambira mu kamera yankwase saamuwera mu kamera era yajja mini box yange nankabira ebizu bye yali ayitamu de nali mbirabye kuba wali era naye YouTube omu ye yamugyako interview nankwase ennaku bambi era bwe yajja namuyamba nga kye nali nyina ne muwa naye mbunga ebyo kuddaawo mu kuba big tiktok ankwebazaaki akusanyusa nedda sobola oyamba omuntu kale nga ali munaku ng'omulaba ali munaku manyi social media yoko abantu bafekinga nnyo life oli ne yeefuula ali mubi n'akaaba n'afa naye nga wa gwe ssente ze wali oziterekanga otya tereka mu banka nze kye nakola ekintu ekikimu siweereza muntu omu ssente lyange waweerezanga bangi leero bwe ŋŋamba nti kati ŋŋenda kuweereza gundi omwezi ogujja nziweereza gundi enda omwezi omulala nenziweereza omulala lwaki si wa muntu oyo okumuwa budget kulya ssente yange abantu abo balya ssente n'agikubirako ne pulaani kuba akimanyi g'ogiweereza n'aya n'ebbanja akimanyi omwezi ogujja alina okusindika ebyo sibikola kati abo abantu ab'enjawulo be wasindikiranga bo wasanga ssente weziri sijja balimbirira ntera okukolagana n'abantu ab'amazima era bwoli namugamba nti disposingeko ate banka eri mannya gange manfuna message ku simu yange oli nno mugezi naye nagenda ebweru ng'ennaku entuuse kyo kyakutwalayo mbeera dijja waliwo agenda esaudi ng'oli mu mbeera nnungi mbuno mwabyonoona kati buli ava mu bufumbo omugamba afuna passport bwe batyo nange comment nziraba n'abonaabona nga passport okitegeera buli omu balowooza naggwera bweru
ebintu by'esabudde ogenda weesaddaasa oba obonyeebonye ekimala kuba jjukira ffe we twagendera owulira gundi yafudde si biseera byadda nnyo naye kale biba bitiisa naye mukwana embeera ekukuba n'ogamba kaŋŋende wakiri nfiire eyo kati gwe kyali ki ekyakutwala obufumbo bwagaana mwafunamu fight ne baby boy nakeera bukeezi kuba baizeni awo nali nvudde mu bya botiki nga nina mobile money yange tukira twali tuvudde mu covid mbeera kapito tumulidde nenyane newandiisa ngaasaaga neŋŋenda naye nga nzizeeko kemabega bayizawo enze nali saagala kgenda bweru era nga ntyayo naye naloota bulosi kirooto naloota bulosi kirooto nga mwanga ngamba gende nga mwanga ngamba gende ebweru yafa nga ngamba gende ebweru nera nazuukuka nga ntyagala nze buli ne gwe nanyumiza nti ndi mukugoba ku byagenda bwera nga nenga wali toyagala era nagala ne mama wange omuto nga takikkiriza kuba baali banneesibako dda abantu bale nga nagaana ne nazuukuka nga mpulira ntyagala nembigobako ate nebitambula kuba nze natambulira mu myezi 2 n'ekitundu nali ngenze by then naye kubajjukira abantu babigobangako n'emyaka myezi 6 nga tebatambula ebyobwereere obimanyimu ebyo ebiseera byalinga byabwereere bambi webale kukola nkwagaddeko kimu kubeera mukyala mukozi siikole ndi mukazi kati omuzimu gwa maama wo gwakuloosa gutya kirooto gye sinaloota mama wange ŋŋamba naye nga simanyi oba guba muzimu era ng'omuzadde bw'afa ng'alese abaana teyeebaka aba alambula ku baana be mumaama omufumu naye taba munno taata wange n'afa nga ndi ku kyeyo yafudde recently mu November kati nafuuka mulekwa kati wewatuukayo ku kyeyo omuzimu gwa maama wo tegwakusumbuwa twali tetukwatagana n'omu ku baganda bange era nenfuna ekirooto kati bwe naloota kale kyali kiwanvu bye kitayinza kunnyonnyola naye nze nakitegeera nga tulina okuddamu ne munoonyaako tuddamu ne twogera kuba nze ffe betugatta taata ne maama tuli babiri fekka naye betugatta maama waliyo katooka nga akanzirako naye betugatta maama ne taata tuli babiri fekka kyokka bambi olina emboozi ekwasa ennaku lwakuba tewagala ginyumiza onzibirako bubbizi okimanyi agenda agibbabbako kamulinda olulala ng'asoose okweseetinga afunyemu ku kasente bakasitoma beeyongedde nga Uganda kikutte kijja kukwata katusabe boyi naye si byangu kijja kuggwa tewemalamu kyokola nkyagadde wane Kampala okubeera nedduuka nga ddene bweriti si kyangu munange kubeera tugenda kukyeyo okunoonya kapito wayogedde ku bakadaamu okubeera nti newawuliranga nti ono afudde nogaba nze nzirako enkya gundi afudde bayizayo bwoba wakagenda kati bwanga wakagenda ku kyeyo nteyo tokyalinga nnyo oba oli abakuweereza bibiliyo bino ebyafedda nga babikuweereza nze nali nagoba abantu abampeereza ka vidiyo nga namanya nemmanya eno gyendi liyo ku lwa Katonda nansi yange era ne gurupu za kampani ng'abaana abakaaba ebizibu nabo baafuuka obulala ono akaaba oli akaaba tebampadde emmere bansudde ku kkubo nenjinyigamu lefuti kuba olaba ne kampani bw'ogenda ku kyeyo amazima gali nti naddala abaana b'e Saudi kampani teddamu kukuyamba ensonga lwaki abaana batoloka bali comfortable kuba abaana batoloka kati bw'oba ofunyemuko kasente n'okola ekiyumba ekikyo kitegeera n'obeerawo awo ng'ofuna ssente z'abantu gye bali eri baakola amakanda baazaala n'abaana tebalina ssuubi lyakutta Uganda nga babeereyo n'abaana baabwe ne babba baabwe bafumbo kale Nisha sibula abantu tugende bannange mwebale kutulaba kutuwuliriza kozi kampiseewo n'akalamu kange nkolera wano ebulenga ku 9 nje mupagire
mujje mumpagire ba mikwano enamba yange kweri oba ngisome 0708 36 50 57. Bajja bakuwagira otundachi. Tunda bizigo yagala kweruka nnyo zonze nakubyemu nengenda kuddamu njeruke. Body creams. Yes, ebyerusa endala ebisalo mubiri jako mugaba yagala kukola kabina byonna. Kyoyagala just entuukirira butuukirizi. Thank you. You're welcome. Kale abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi nakedde kukola ate nga n'ekireera nakoze kati omutwe guli guti munansonyiwamu kwolwekyo naye nga nze wendi siina buzibu mubale nnyo okutulaba oba oli mpya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe bwotyo okubeera ng'otweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba neyanza nnyo bakwano mwera